Nangoye Edward Tuguse. Henry Tata Calvin Tuguse. Joan Muller Bule Judson Big Paul Yona Tuguse. Jose Nakasita Tuguse. Newton Butera ba House of Wealth. Tugenda kwogera ku loss. City ya loss. Tugenda kusoma ku loss. City ya loss. Tugenda kusoma ku loss. Anna Benny Gabriel. Ate n'abalwisayo sijja balwisayo nga bulijjo tusooka okwebaza Mukama olw'obulamu kubanga awatali Mukama tetuliyo. Njagala okwebaza abantu mwenna abakabi, abantu bonna abakabi nga muli eyo nga muweereza emirimu gyaffe, nga muweereza emirimu gya House of Wealth Spreading. Njagala okutumira ku Paula Kirabo. Paula Kirabo okola kyakabi nnyo. Martin Juko okola kyakabi nnyo. Lule Absalom, Kimuli JP, Luswata Crispus, Kazinda Emmanuel, Bule Judson, Namata Esther, Somia Elias, Wokorach Samuel, Farida Nambi, Charles B. Kamanyere, Medi Senyange, Clinton Victor, Ruth Ruwereza, Zainab Nancha, Hamza Spencer Mate. Bana emuli nabagamba list y'abantu abaweereza ebintu byaffe nnene nnyo toyinza nakugimalayo. Botunulira gundi yaffe yesembyeyo eya Profit. My goodness. Tulabye shows nyingi nnyo, tukoze shows nyingi, tukoze podcasts nyingi, but podcast eya Profit yagenze paka mbantu omutwalo gumu in a space of 7 days. Nga bagirabye viewed. William Musanje mukola kyakabi nnyo. Oli Nazuwa secretary waffe, Nabusare Carolion, Robert Tamale, Joseph Kazibwe, Maureen Kashamba, Kafera Aziz, William Musanje, mwenna bane mwebale kwagala House of Wealth. Mukama Somia Elias tusanso kulaba. Mukama nga bulijjo tumwebaza olw'okutuwa obulamu, tumwebaza olw'okutukkiriza nti kino kye tukola namwe Mukama ajja kibawamu omukisa kubanga we are just spreading the message. Nanse oko Susan tusanso kulaba. How are you? So tugenda kutandika leero n'okwebaza abantu mwenna. Kyemanyi nti abasinga ku mmwe mugalu Elijah Paul abadde abaweereza message mu inbox nga agezaako okubategeeza nti wawo kye twagala. Waliwo abantu abasharinga videos zaffe ennyo betulaba nga ba ambassador nga tunoonya engeri gye tuyinza okuba link up with you such that we strategize better on spreading this message. So mugalu Elijah Paul bw'aba akutuukiriddeko n'akunyigako mu inbox tolowooza nti mufere. House of Wealth ye musindise ali Abu Dhabi naye ambassador waffe mu Abu Dhabi, ate nga twagala kwatagana ne ba ambassador abala mu Abu Dhabi. Tulina okuwamba abantu, tulina okubatuusaako message eno kubanga vision yaffe gamba a financially free Uganda. So tuyingiddewo. Leero tugenda kusoma ku loss. Toyinza beera mu business nga tosemberangako kye bayita loss. So jukira nti defining a profit. Muto wange Aaron ya defining a profit wano nga amaze okukola research ye. So defining a profit nga tugamba nti it's a financial benefit that is realized when the amount of revenue gained from a business activity exceeds the expenses, costs, taxes needed to sustain the activity. Definition yeyo yali egamba nti getuyita amagoba lyeri essanyu oba yeri empeera mu nsimbi gye tufuna buli lwe tubeera nga ssente ze tukuŋŋaanyiza nga tumaze okutunda
zijja ne zisukkuluma ku ssente ze twateekamu ze twasaasaanya okusuubula ebintu okubigula emisolo. So kasita ssente zisukkuluma, kasita ssente zigeza ne zisukkuluma, kitegeeza nti tuyina profit. Kyokka ssente ezo bwe zigaana okusukkuluma tubeera ne loss. Kangezeeko kalaga ku lubaawo wali tulabe oba nsobola okukalaga n'essiso. Yagezaako okukalaga n'essiso, so ngenda kukola ssiso 2 ng'emu kanteeke wano ebokisi wano nteekewo ebokisi. So nga kyenjagala okulaga nti senga tubeera ne sales zaffe ne zijja ne zisinga expenses, costs, taxes. Eyo situation gye tuyita profit. Kyokka ate era nsobola okuddamu n'enkakkubira wano ku luno tuyina sales nga ku luno bazimeze. Wano waliwo expenses, costs, taxes. Oba mukalaba bulungi awo? Kalabika bulungi awo? Kubanga nina waggulu nina profit, wano wansi nina loss. Nsobola okukagejjesa mu lubaawo ndabye nga akatageze bulungi, naye kyenjagala okukulaga kankikulage nti actually kirina kubeera bwe kiti nti ono abeera wano yabeera asinze obuzito abeera wano yabeera azizo, abeera wansi yabeera azizo. So expenses, costs ne taxes bwe bisinga sales obuzito tufuna kye bayita loss. Ate
Kuruno abasajja be bayita ba sales. Kuruno bwe bazitowa ne bajja ne basinga eno gye bayita profit. So eyasoose disregarding eyo yegundi entuufu. Kyotalina kwerabira usually House of Wealth eri mu kusomesa. So kyembadde njagala okulaga nti buli lw'obeera ne sales ng'omwana wali azibebye n'azisinga expenses, costs, taxes, awo tubeera tuli mu loss. Kyokka ate buli lwe tubeera ne sales ne zijja ne zisinga taxes, expenses ne cost, tubeera ne kye bayita profit. Habert tukwasibwe webale kubeera student omugezi mu kibiina ogamba okirabye. So nkomawo wano olumala okuwa definition ya eyo yeyina okuba definition ya loss. Nina ebintu byenjagala mbadde njagala leero okukuwa okwogera ku loss in detail kubanga bw'ofuna definition ya loss bajja kugamba mbu the process of losing something or someone gye tuyita loss mulimu okufiirwa omuntu oba okufiirwa ekintu. Era ne gye tuyita loss mu luzungu balina definition egamba the feeling of grief, okukwatibwa, okunyolwa ng'oluzinze omuntu oba ekintu. Shazil Lubinga I thought it's about people but wano tubeera ku business. So waliwo emotions ezijja ng'ofunye loss. Emotions zino ezitera okujja ng'omaze okukola loss. Emotions ezitera okujja ng'omaze okukola loss. Tuyinayo sadness. Tuyinayo sadness okubeera ng'onakuwadde. Tuyinayo obusungu ng'omaze okukola loss. Teweerabira nti nina akalala ke njagala okulaga. Kamya Edward agamba I'm learning from Cambodia. Waliwo akalala ke njagala okulaga naye njagala okimanye nti tusobola okubeera ne loss za mirundi ebiri. Tusobola okubeera ne loss ngeze by accident. Kyokka ate tusobola okubeera ne loss ejja by poor planning. Okalaba ako kegamba nti tusobola okubeera ne loss nejja by accident. Nga bwe munaabeera awo ng'omusajja ali mu kutransferinga omusajja atransferinga bintu abireese n'agamba nti emotoka ebadde ejja ku kkubo n'esuula ebyamaguzi ebyo byonna. So tubeera ne financial loss by accident. Kyokka ate tusobola okubeera ne loss ejja by poor planning nga wagaanye okusooka okubala ekintu ku lupapula. Eyo ye loss gye tugenda okwogerako ennyo.
ngenda kuba nkibawa kyonna mu bulambulukufu naye njagala mubeere nga mukimanyi nti loss eno esobola okujja by poor planning ze zitera okutukuba ennyo. So nkomawo okubategeeza nti loss ya by accident toyina bw'oyinza gamba oba kiki byabadde bijja byezze bubi. Naye loss eno ejja by poor planning, eyo ye loss fe aba House of Wealth gye twagala okulwanyisa. Loss ejja by poor planning ye loss gye twagala okulwanyisa. Kubanga olabye nti ka diagram tukakubye nga tugamba nti sales buli lwe zibeera nga zisinga expenses tufuna profit. Kyokka expenses buli lwe cost ne taxes buli lwe zibeera nga zisinze sales tufuna kye bayita loss. Kati eyo loss eyo etera kujja nnyo by poor planning. Katende Mustafa agamba I'm following. So ngenda kuba mbyogerako eyo maaso naye mbadde njagala kutegeeza nti bwe tukola ffenna loss waliwo eyo emotion gye tubeera nabyo. Tubeera sad, obeera munakuwavu, anga, notandika okwebuuza naye lwaki nze Mukama, lwaki nze gwe ennyumba yange lwaki gye batwala, nobeera ng'oweddemu amaanyi. Nuga why me Lord. Bobo oli mukusoma nnyo wa Bible ojja kusoma Job 31. Job 31 yalinga Job yali ali mu kugamba Mukama. Nina kye sitakoze nga mbeddewo ng'abantu bayisiza bulungi. Kwegamba eyo emotion evaayo buli lwe tubeera nga tukoze loss. Wawo guilt, ndi mu kwogera ku emotions ezijja. Emotions yempulira gye weewuliramu ng'omaze okufiirwa ssente. Guilt kwegamba ng'owulira oyagala kwesalira musango ti kale bangamba mbu eyo Ponzi scheme, bangamba nti oyo musajja mufere, bangamba nti gendako ku House of Wealth ne sitagenda, ne loneliness. So ezo emotions, njogedde ku emotions nganya ffenna tuziyitamu: okunakuwala, obusungu, okwesalira omusango, n'okubeera nga twagala kubeera fekka. So ezo ze emotions ezijja mu loss. Naye njagala kugamba mwengaba abagoberera House of Wealth, njagala obategeeza nti loss obuzibu bweyina eno loss gye tugenda okwogerako financial loss, obuzibu bweyina butera kuba bumu nti tetambula yokka. Financial loss etambula n'omugugu nti kaba kugamba wali olabyeko ennyumba Musisi najja. Musisi bwajja ennyumba tagirumba kasolya, ennyumba agitema eno mu musingi. Bw'agitema mu musingi tosigaza nzigi, tosigaza structure, tosigaza na kasolya. Musisi bwajja ajja ayita mu ttaka bw'ati kukukuku, bwajja n'atema musingi. Bw'amala okutema omusingi, structure y'ennyumba yennyini togisigaza. Tosigaza madirisa, tosigaza ceiling, tosigaza yadde akasolya. Ne financial loss bwetyo bwetera okubeera nti financial loss kasitejja n'ekuba. Waliwo ebintu byetambula nabyo, ekintu ne kibeera ng'okiraba ng'ekiyiise. Gamba nga senga olaba abantu abasinga agenda n'akola, kati tubeera tulina no retirement age, omuntu osobola okukola ssente zo nga bw'ozitereka ogenda oweza emyaka 5 mu 5 ku 6 ne bagamba NSSF yo yiyo ne balyoka bakuwa miliyoni ebi n'ogamba nti kanzireyo mu kyalo mbeere faama, n'ogenda n'ogula ettaka nga ddene. Abasajja ne bajja ne bakusembera abaguze tugambe ente, byonna ne bimatching out, ogenda okutuuka kuba ettaka nga bakuguze ettaka baali bakufeze naye ng'owaddeyo almost financial savings ze zonna. Kati olaba gwe
olaba retirement plan bweyina okukyuka loss ebadde just ya sente naye kati retirement plan erina okukyuka gwe yali apulanize nti ebyokukola biwedde olina okuddamu ogenda okole sente zonna abasajja bazikubye mu ttaka. Ebulaaya oba buli wamu abantu babeera batera okutereka sente zaabwe internet network ebadde eganya abantu bayinza okutereka obusente bwabwe bagende basome college savings. Omwana bwakufeera loosi n'ekukuba ebyokusoma olina okusooka obipowe. Mpozi abantu kyenyinza obabuulirako nti abantu bangi oba obadde okimanyi Ebulaaya abazadde si be baweerera abaana ku university. Ebulaaya oba ndowooza mu North America kasita omala senior 6 gye twandiyise senior 6 omuzadde abeera tayagala kumanya. So olina okweterekera akasenteko ogende weeweerere ku university. Bw'oba teweeweeredde olina okwewola mu gavumenti ekuwa loan. So bw'oba oteresa akasenteko ogenda osome omwana n'akakuba oba olina kugenda mu mabanja. Bangi nnyo tukoze business n'okola business neeyitimuka n'ogenda mu bank n'oteekayo enju eyo bw'ogisaayo olinamu famire yo olinamu mukyalawo olina abaana banka nejja negamba ko nga kyavudde ojja kusanga kubanga bwe bakuwa sente oba olina okugenda bwe bakuwa sente olina okugenda sente ez'abantu tutera ozikwata ne tuzissa mu business. Naye olwa poor planning tusobola okufuna eri loss nga expenses costs ne taxes bizze ne bibeera bizito nnyo ne bisinga sales. Okakkananga tokyasobola kusasula bank loan abasajja ne bakima enju. Kati nno okukima enju obumu ku buzibu bwenkyasiza okusanga wano nti buli lwe mbadde n'abantu nga mbagamba nga tugambe ndi mu bawa financial advice naye nga banka eyagala kutwala maka gaabwe usually watera okubaawo obuzibu kubanga abakyala omukyala agenda n'akikufumiitirizaamu okuva mu eyo enju n'abaana nga tekikola sense. Era eyo ennyumba bwe bagitwala nga kivudde eri mu kubala obubi mu business. Olaba okola loosi mu business naye ne bakima enju. Kyeki kye nagambye nti musisa akuba musingi naye akasolya tebisigalako. Bwe bamala okukima enju n'omukyala ayinza okugenda okujjako ndoozanga mugumu nnyo ng'olina ky'omusuubizza nti okyasobola okupulaninga ebintu bino bizzeewo. So ebimu ku bintu ebirala ebigenda lifestyle zaffe zikyuka nnyo olwa loosi. Nkuwa eno yonna background such that ngenda okukulaga tuyinza kukola tutya nga loosezze kuba yejja tebageza nno ne bakikulimba. Loss ejja loss engeri gye kiri nti so eri either accidental oba poor planning. Tosobola kugyewala nti bw'ona opulaninga obulungi ennyo ng'ejja by accident. Bw'eneeba tezze by accident goyinza obeera oli eyo nga toli good planner nejja n'ekukuba. Okitegeera? So mbadde nkubuulira ebintu ebikyuka ebikyankalana lifestyle. Oyinza okubeera mwamanyiira abaana bo kati olaba abantu abamasomero amalungi. Abaana baffe twagala basomere mu masomero amalungi. Era olugira ng'omutute mu kindergarten yakabi obuze emmotoka yakabi ku weekend muliko gye mubeera mu celebrating birthdays naye expenses sales ne taxes kasita bigeze eri ne bibeera bigger than the sales. Expenses costs ne taxes kasita bizimbulukuka ne bijja ne bisinga sales zo mu business n'ofuna ekyo kye bayita loss ne lifestyle ekyuka. Eyali avuga emmotoka olina ogitunda.
eyali agenda mu hotel tokyasobola kulya mu hotel, eyali atwala abaana ku ssomero tokyasobola na kubaweerera, abaana bo babagoba mu biseera bya fees, abaana bo tebakumawo na report. Okitegeera kwegamba kyetwandiise life script kwegaye engeri gy'owandiisemu obulamu bwo bwe bulina okuba, njagenda eno njagenda eno njagenda eno. Bwe naaba nfunye ssente kati nga bw'olaba nti tupulaninga wano tugendeko ekkata mu 2022 tulabe World Cup, naye bwe tugeza ne tukola loss eyo olupapula eyo firimu erina okyuka. Okitegeera. So bwe tunaamala next week tujja kuba tusoma ku risk management, ngeri ya ku minimizinga, naye leero bwe twogera ku loss nja kutegeeza you can never eliminate loss. Ekyo kyonjagala osooka otegeere. Ne bw'obeera okola ne bw'obeera tokola, you can't eliminate loss. Okawulidde kakomerawo mu abatayagala kukola business. Ne bw'obeera osazeewo okole business, ne bw'obeera osazeewo oleme kukola business, olina okugwa mu loss. Okitegeera? Yo loss ejja kuba esobola obeera accidental. Bwetebeera accidental nejja by poor planning. Kati saagala oŋŋambe nti nootya okukola business kubanga mulimu loss. Kyova olaba oluyimba lwe nakubye lugamba sitya loss. Olina okukimanya nti ejja. Ne bw'obeera okola business, ne bw'obeera tokola business, loss ejja. Okitegeera? Loss ejja. Kankuwa ekyokulabirako nti senga ngula ettaka lyange, $2,000,000, kankikulagire ku lubaawo. Ngenda kukulaga senga ngula ettaka lyange, senga ngula ettaka lyange $2,000,000. Bwe ngula ettaka lya $2,000,000 nze nenga House of Wealth yatugamba okukola business, naye nze saagala kukola business. Nze ngenda gula buguzi ttaka lyange nsirike. Kati bw'ogula ettaka n'ofuna gwe bayita intruder n'ofuna gwe bayita intruder oba trespasser, n'omugamba nviira ku ttaka lyange, n'agamba nze ndi wa kibanja, n'omuganda omukwano wandinviiridde ku ttaka, n'agaana. Olaba bwe mulaze n'ogenda mu kooti. Kati ffenna tukimanyi nti bwe tugenda mu kooti oyo alina okulya. Oyo alina okulya. Bonna wakaliwo abalya, naye senga abantu bano bageza ne bakulyako obukadde nga 15. Bageza ne bakulyako obukadde nga 15 ate nga basobola okugulya kuba process eno ey'okununula kano akataka eyinza okutwala omwaka nga mulamba. Esobola okutwala omwaka nga mulamba naye ng'osasudde 2, osasudde 3, osasudde 4, osasudde basaveeya. Okitegeera? Osasudde basaveeya, osasudde baani, n'ojja oyongeramu ssente zino. Ettaka lino engeri gye libeera simanyi oba mulaba bulungi. Ettaka lino engeri gye libeera nti waligula $2,000,000, laba cost eno endala. Laba cost eyo endala eyeeyongeddemu. Ettaka cost ebeera efuuse this is A and this is B. So A
plus B efuusa 35 kyokka otuuka okutunda ettaka likutamye tugambe omaliriza mu kooti ettaka likutamye oyagala naddijjawo engeri gye kiri nti nno mweri ebbanga ettono oba tosobola kujjayo ssente ezo oyinza okutunda tugambe 25 oba 3 loss equals bwe ziba 25 otuuza 25 naye ng'ettaka kosti yaalyo erya 35 loss eba ya 10 oba miliyoni 5 obaako okalabye bulungi teebereza wasazeewo toyagala kukola bizinesi naye trespassa gye yavudde tewategedde kati trespassa okubeera nga zze laba obuzibu bwatutaddemu tulina cost gye twagula ettaka eryasooka miliyoni 2 tugenza okumala mu kooti biki mwaka mulamba miliyoni 15 tugenza okumala byonna nga tuweddemu ne tugowaye katujjeko tukafunayo kasente ne tugaaka tutunde ettaka tugenza okwagala otunda ettaka batuwaddemu miliyoni 25 bwe tutunda miliyoni 25 tuba tukoze loosi ya miliyoni 10 bwe tutunda 3 tuba tukoze loosi ya miliyoni this is M, this is M, this is M, this is M. So kyenvudde njagala okutegeeza nti yo loss ejja ne bw'obeera oyagala okukola business ne bw'oba toyagala kukola business kyova olaba bakendeeza nkendeeze ekyo tujja kuba tukisoma next week ekyokugikendeeza but today twagala kugianalyzinga lwaki loss eno ya finance kuba njagala financial loss eno nkyagyogerako nkyagirambulula bulungi kubanga njagala mmwe mwenna mubeere nga bwe mubeera mu approachinga okukola ssente kwegamba loss senga ebeereze obeera weetegese mu mutwe gamba nga kuba tutunuulidde losses ez'enjawulo senga okeera ku makya n'ofiirwa muzaddewo era njagala okusaasira abo bonna abaafiiriddwa bazadde baabwe baganda baabwe mikwano gyabwe okimanyi nti bw'ofiirwa muzaddewo kikwanguyira okukubira omuntu essimu n'omugamba hallo Brian oyinza okikkiriza munnaye muzeeyi afudde ekyo kyangu naye lwaki kizibu omuntu okugenda n'ayogera nti nno baamufeze loosi nzibu yakwogerako why kubanga it embarrasses loss embarrasses kwegamba to embarrasses to ekunyiga n'ekussa mu kakebe bw'okola loss gye twandiise financial loss ekukwata bulungi n'ekuzinga n'ekussa mu kakebe n'otandika okuba nga olina okuswala n'okugyogerako gye bayita financial loss abantu bangi nnyo bazze wano waliwo gye bayita ponzi scheme mwawulirako ponzi scheme gye baali bayita D9 omuvubuka yajja n'atuula wano ng'aluzinze bamukubirayo miliyoni 19 naye ng'atya n'okukyogera kubanga babeera bamugamba n'omugamba nti naye abo abasajja b'oyagala okuyingiramu nga tetubategeera so abeera embarrassed okuddamu okujja mu mikwano gy'obbagamba abula muyinza okikkiriza obusajja bwandidde okitegeera mu episode gye nakolako season eya my first ndowooza ojjukira bulungi nti nalina abasajja be nagendamu bakano kalya
obategedde abo bakano kalya kano tekalya. Abasajja abo baalya ssente zange naye natya n'okukyogera anywhere nti ngenze ne muzaala bakano kalya bano tekalya balidde ssente zange nabitya saabyogerako. Okitegeera obeera oswala. Abasajja banzibako essimu nakugamba nti mbandyawo ku Wilson Road, abasajja ne bajja babiri, omu naŋŋamba muzeeyi omukka gwo nga gugwamu n'entunulayo. Kumbe bali babiri balabye eddirisa lye liri wansi, oli n'ayita eri n'atwala essimu n'eluzinga Sony Ericsson P990. Nali nagigula akakadde aka teebereza eyo 2 yali 29. Okitegeera nga nti okubyogera nti banfeze oba omanyi bajja nakusekerera. Financial loss bwe buzibu bweyina nti ereeta embarrassment mu mutwe. Kati kyova olaba kigifuula loss ey'enjawulo. Yo ye loss ereeta toyinza beera embarrassed nga muzadde wo afudde oba mukwano gwo oba omwana wo, naye mwana financial loss ejja n'ekubeera nga ekuleetedde ennaku. Kati ate ofeelinga n'embarrassed toyinza byogerako. You even lose identity. Esooka n'ekuleetera embarrassment nejjako n'ekuggyako identity. Jjukira nti ffenna society etuzimba kusinziira okimanyi nti society etuzimba kusinziira ku ssente ze tulina. Ne baga eyo famire yaawo abo baamala. Naye nno nga balowooza bategeeza ki? Bategeeza kubanga baatuuka. Babaako bwe baatuuka mu byensimbi. Kati balina identity. Batambulira mu mmotoka nnene. Be balinawo, be bagagga ku kyalo, be balina ki? Naye kasita loss eyo ejja, they lose identity. Kuba abaana basigala kugamba identity kyekyo ekintu ky'ofaanana, kye bakuzimbye ky'ofaanana, ekifaananyi ky'olina. Bw'ogeza n'ofuna eno gye bayita financial loss, you lose identity. Bw'oba wali ku street ng'edduuka lyo erisinga otunda ebintu ne ligeza ne likola financial loss, you lose identity. Tokyabeera na bakasitoma bangi bajja kusuubula, tokyagenda na mu banka. Ne mu banka tebakumanyi. Jjukira nti abamu ku ffe bwe tugenda mu banka tugenda wali ku bulk teller. Naye kasita ogeza n'ofuna financial loss toddamu kusemberera bulk teller. Kati naawe osimba kalayini kano owithdrawing ye omutwalo, naye nga wagendanga ne ssente nnyingi nga toyagala. Wali ogenzeko mu banka nga abantu abamu tebaagala kusimba, ajja buzi n'ayitawo kubanga akimanyi bw'aleese ekisawo ekyo ekijjudde ssente. Naye kasita ageza n'akola financial loss nga identity efa, tayagala namuyita muzeeyi. Feeyo yonna ku sayiti ze tuzimba tuli bavubuka ne batuyita muzeeyi. Naye lw'ojja nga bakugambye nti nno ziweddewo, okitegeera tebakuyita muzeeyi, so you lose identity. Loss eno erina ekintu ekyakyekola, you feel betrayed. Financial loss. Lwaki ebintu bino mbigamba such that you start relating. Bwe mbikkula akatambi kali awalala wengenda okubuulira ku loss, okulaga mbu bino byonna just bijja kuteeka buteesi mu kacupa, lw'ogenda okusinga okunyumirwa. Okitegeera, lw'ogenda okusinga okunyumirwa. So mbadde njala kutegeeza nti financial loss ereeta ne betrayal. Obadde okimanyi nti abantu bwe bayingira baziyita bata zino Ponzi scheme, ogiyingira ne bakugamba leetayo abantu 4 oba 6 oba 8, weekanga osoose leeta abantu ba famire yo. Oli okigenderedde, oleeta maama wo, n'oleeta taata wo, n'oleeta kizibwe, n'oleeta sisita, n'oleeta mukyala wo, okakkana mwana nga bonna obayingizza. Naye kasita kigeza ne kiyiika eno, ne kigeza ne kiyiika
abantu bano abali wano bakulaba bubi ne bagamba gwe watu betray nze tebeeza ssente zaffe gwe watuyita tubiteekemu. Bw'oba gwe oli wano oli naakugamba nti waaye jyamu tugende tusuubule okakkala ng'osuubudde kuba kati osobola obeera wano osobola okubeera wano omuntu wonna akusomeramu nti mwana omanyi nti kifuna Abu Dhabi olaba abannayuganda abali mu UAE buli week waliyo ka video akajja nga koogera ku kampani kaakano ngweraba n'otukola bwoti watuleese eno mwatugamba miliyoni 3 kati laba mutuwa kakadde kamu oluusi tebatusasula biki. They feel betrayed. Eyo gye bayita financial loss. Nti bw'atunuulira kyali mu kufuna wano n'atunuulira kye yassaamu, kino kye yassaamu kwegamba kiba kitono nnyo. Kyali mu kufuna aba yassaamu kinene nnyo ng'ali mu kufuna kitono nnyo. Kuba ndowooza kati babasaba tebabasaba miliyoni nga 8 ku 10 okugenda. Kati olwo family member n'akusomeramu n'agamba kifuna mu UAE n'oteekamu. Okitegeera? N'oteekamu ensimbi, n'oteekamu miliyoni 10. Ogenda okutuuka eri ng'abasajja tebalina mu kusasula. Awo obeera oli mu financial loss, obeera ofeelinga betrayed. Naye leero nina amawulire amalungi. Amawulire amalungi gatandika nga maze okujjuzaawo. Saagala ogeza bwenyenye, nja kukusubira bwereere maze okulambulula loss. Kati ngenda kubuulira amawulire amalungi togeza novaawo kansooke nzijuzeewo. Wulira amawulire amalungi nakakoze kagenderere ngaleetemu eno paati. Obadde okimanyi nti ffe ba businessmen ne ba business women loss kyebayita loss ye financial indicator. Era ffe weetali tetutereera. Ba businessmen ne ba business women loss ye financial indicator, ye best friend waffe. Loss katuwulira kyebayita financial loss, ebirungi ebikirimu, ebirungi ebiri mu loss bw'obigeraageranya bisinga ebibi ebigivaamu. Nkiddamu, bw'ogeraageranya ebirungi ebiri mu loss ndikuya ssente, bw'ogeraageranya ebirungi ebiva mu loss eya ssente n'obigeraageranya n'ebibi ebiva mu loss eya ssente, ebirungi bingi nnyo ate ebifuna bingi nnyo ebiva mu loss. Teriyo degree eyinza kukusomesa paka ku level ya loss. Nkiddamu, teriyo degree tebannaba kugikola esobola kukuwa notes n'ekusomesa n'ekutikkira n'ecelebratinga graduation yo okusinga loss. Loss yeyo kekuwa degree nga eri certified nti ekyo kyosomye kyosomye okitegeera kyenkuga loss. Olaba loss gye bayita loss esinga naffe ba financial advisor. Obadde okimanyi loss tetumanyi mu kuwa advice.
kyebayita loss, financial loss, mukuwa advice tebakulimba. Naffe kenyini ba financial advice tusinga okuwa advice. Loss etaasa sente zo, loss etaasa obudde bwo, loss ekuwoninga nga n'okutuukawo tennatuukawo, loss ekuwa ne lesson. It is an indicator. Ebyo byonna ngenda bikubuulira obitegeere, ngenda kubikubuulira okubiri such that otandika luli oluyimba nalutandise nze sikubakuba music ne bwemba ndi mu motoka yange, ne bwemba ndi music alina okubaako byakola ki byatwala. Oluyimba lwatandise lugamba sitya loss. Kyova banjagala leero mugende nga loss muzinoonya. Chimuli JP agamba you are not alone. I postponed the surgery for this 1 hour only. Chimuli JP ngoli w'amaanyi. Kati kankusese. Obadde okimanyi nti nno gye bayita loss yennyini nga financial loss etandikira ku lupapula. Va kuziri ezijja by accident biri ebijja bigwa tebiraze. Omusajja abadde avuga emmotoka yo n'alyoka agikuba ekigo. Loss gye bayita loss etandikira ku lupapula. Era kasitogeza n'obala olupapula pa n'olaba nga zigenda beera loss, ng'ogamba ekyo si kiyingira. Kubanga loss yo gy'obeera olaze ekufuwa wooningirawo. N'otayonoona budde, n'otayonoona time. Okitegeera kye nkugamba oba? Kye bayita loss. Tuli mu kusoma ku loss. Kazinda Emma agamba nti loss is on job, your business. That's why it is the best teacher. Loss ye best teacher. Bwe nali mpola ssente, wulira kano. Bwe nali mpola ssente, nze saasoma bya surveying, siri engineer. Abasajja bandeetera kulumu ebyapa. Engeri gye sitali engineer, ne tutuula butuuzi mu mmotoka, ne bantwala ne baŋŋamba lino ly'ettaka. Lino ly'ettaka. Ne tukomawo n'ekyapa kyabwe ne tuwandiika endagaano. Ne mbawa ssente. Nagenda okwagala okuggyayo ssente ezo. Deborah agamba naye loss etera okwekweka, Newton tekulagirawo. Ngenda kikulaga Deborah, tofaayo. Ngenda kikulaga, tofaayo. So, nagenda okwagala okuggyayo ssente zange mu bana abasajja mbakubira mbabanja nga tebasasula. Ngenda okuleeta surveyor tugende ku ttaka. Ettaka eryasooka ekyapa kyali kifu. My goodness. Ekyapa nga kifu. Gwe tebakuwangako kyapa kifu. Nga bw'onoogamba ti naye omusajja ono yandekera ekyapa nga tasasula kangende nkitunde. Bw'oyagala okukiguza ne bakikwata ne bagenda ku lands, bagenda okukebera ng'ekyapa kifu. Nayiga ebyapa ebiramu n'ebifu kati oyinza olowooza nkola mu lands. Teriyo degree esinga eyo. Waliwo ebyapa ebirala bye nalina nagenda okubikebera ng'omusajja yafuna ekyapa naye nga kya luguudo. Natunuuliranga ekyapa nga ndaba katono kawanvu ne ŋŋamba anti agamba ssente zimulemye okusasula. Wano ngeri gye kali katono kawanvu. Omuntu asobola okusitulawo kalina. Twajja situlawo kalina. Teziriwe wandegeyanga katono kawanvu. Twagenda otuuka e Kanyanya nga kkubo. Okitegeera? Loss is your best friend. Kankikulage kye nkugambye, ndi ku loss zino ezijja by poor planning, okuyingira business nga tosoose kubala lupapula. Abaali bagenzeeko e Bulaaya waliwo ekika ky'ennyonyi. Emirates eyo yegirina nnyo bagiyita A380. Yennyonyi esinga obunene mu nsi ya double decker. Kampuni egikola bagiyita Airbus.
Airbus eri Bulaaya ndoza Airbus eri mu France yekola ekika ky'ennyonyi ekyo ekyo bakiyita A380 ennyonyi nnene egendamu abantu nga 15,000 naye Airbus yatuulamu neebala negamba nti bwe mba sifunye bakasitoma bagula nnyonyi 6 omwaka siddamu kukola Airbus siddamu kukola A380 era ne batandika okupulaninga baggalewo paka just nasomye eggulu ndowooza gabadde mawulire gaddi gabadde mawulire ga wiiki eno yennyini ewedde kampuni ya Emirates negenda nebagamba mutuweeyo 16 nebataasa bo babadde bakivuddemu nga tebannaproducinga kuddamu kuproducinga okitegeera kyegamba nti osobola okubala ku lupapula n'ogamba bwe mba ntunze bwenti naye nga nsuubudde bwenti ebyuma nenzija nensasula bayinginiya naki toto wano ngenda okutoolako ng'eri mu net loss okitegeera bagenza okulaba nga tebajja kukola ssente ne bakirabirawo ne bakola announcement ne bagafenga kampani ekola ennyonyi esinga obunene mu nsi gye bayita A380 tukirabye nga bwe tugenda ne tugikola bukozi nga tetufunyeeyo bakasitoma batugulako nnyonyi 6 tugenda kuba tukola loss tuyinza n'okusaanawo kati tukitadde ekyokukola ennyonyi ennene tugenda kusigala nga tukola ennyonyi entono zino endalalala entono awo bwenkusonsekera ekibuuzo abantu babajja ne bagula ebintu byo weetaaga bagula ebintu bimeka kikusobozesa okuyita ku loosi bw'oba otunda nte olina okutunda ente meka omwaka kikusobozesa okubeera nga tokola loosi ekyo olina okuba okimanya ku lupapula kati kali mukwano gwange ono gwe mmatira ennyo gwe bayita Debra aŋŋambye nti no loosi esobola okwekweka ye loosi ezya accident zino loosi endala zonna osobola okuzitunulamu n'oziraba kubanga bw'oba tosoose kukibala ku lupapula nakugeetogeza n'okiyingira sooka okibale ku lupapula ogenderere sales kati ngenda kukulaga abannayuganda ensobi ze tutera okukola kitusobozese kuba kati bwe mala okukikulaga engeri gye tukikolamu ngenda kuba nkubuulira engeri gye tuyinza okusurvivinga nga loosi zizze kangende ku lubaawo teweerabira house of wealth fetusomesa so business yonna gy'oyagala okukola olina okusooka n'ojja n'onoonya sales onootunda meka n'ojja n'otoolako less cost of goods sold eno obeera ogirina kuba oba wabisuubudde bwe tutuulako tufuna kye bayita